إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abibitibwa tukyagenda maaso n'ekyafayo kya Nabbi Adam alayhi assalatu wassalam, era nga mu darusu yaffe eno ey'olwaleero tugenda butereevu ku kyafayo kino nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakisengeka mu Qur'ani mu bifo ebyenjawulo. Tukisomewo butereevu nga bwe tukivuunula insha Allah tabaraka wa ta'ala. Muganda waffe Sheikh Hassan Kirima yagenda okubeera nga atusomera, ajja kusooka atusomere ayati zino, then oluvannyuma atandika okuzikutulamu emu ku emu. Ndowooza tutandikire ku surati Saad okuva ku aya ya 71. Naam, tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم. Wano wetugenze ab'ebitiibwa nga bwe tugambye twagala okubeera ng'ekyafayo kino kitubadde tusoma mufarraqa nga kiri scattered, tukibaleetera mu bifo Allah subhanahu wa ta'ala we yakikuŋŋaanyiza mu ngeri empanvu. Of course waliwo ebifo bingi mu Qur'an nga byongera okujjuliriza ekyafayo kino, ne tusazeewo okusoma mawaadhi ezo zokka zetulaba nga zijja kubeera nga sujjireyo bulungi ennyo amakulu ge twetaaga. Era mu ngeri y'emu wano tuli mu kusoma temwerabira nti twakomye ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agoba Ibuliisu, agigoba mu ranks eza waggulu. Kakati nayo erina bye yayanukula, tugenda kubeera nga tubirabira mu kusoma kuno kwe tusoma biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tutandise ne surati Saad aya ya 71, era tugenda kulaba ekyafayo kino mu surati al-Hijr okuva ku aya ya 26, era tulaba ekyafayo kino mu surati al-Araf okuva ku aya ya 11, tukirabe mu surati al-Isra okuva mu aya ya 61 biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati muganda waffe Sheikh Hassan hafidhahullah atusomedde, era mu ngeri y'emu agenda kubeera nga atusomera aya
nga butujivunula insha Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Naam, tafaddal. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Wano ebbanga lyonna buwulira ekigambo idh kiba kitegeeza nti wadhkur idh, bategeeze babuulire ekyaliwo mu kiseera Allah bwe yakolera kino na kino na kino. Ge makulu ga idh kitegeka bulungi, ebeera dharufu ki? Dharufu zaman lilmaadi, kiseera ekiba kyayita nga Allah agamba omubaka sallallahu alayhi wasallam abeere nga atubuulira ensonga ezo, basomere babuulire bamanyise kiki ekyaliwo ku mbeera bweti ne bweti. Kakati owekitiibwa Allah agamba nti idh qala rabbuka lilmalaikati, basomere obabuulire ekyaliwo mu kiseera Allah subhanahu wa ta'ala yagambira si malaika nti inni khaliqun bashara min tin, mazima ddala nze ndi mu kutonda omuntu nga mutonda mu ttaka. Agamba zi malaika. Kino kyaliwo ddi? Kyali kikulembeddwa okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza zi malaika nga tannatandika kutonda. Wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Allah agamba zi malaika ngenda kuteeka mu nsi omusigire. Naam. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaika zigamba nti ya Allah, finga tubadde tumala. Naam. Muso genda kuteekayo abonoonyi bayiwa omusaayi bakole batya, ebyo twabiraba. Naam. Kakati wano Allah ng'ali mu kutonda Adamu alayhi salatu wassalam, kubanga yasitegeeza nti inni a'lamu ma la ta'lamun, ekitonde ekyo kirimu ekyama, nze kyemmanyi mukye mutakola mutya, mukye mutamanyi. Kakati wano Allah ng'atonda azigamba nti inni khaliqun bashara min tin, ndi mu kutonda omuntu nga mutonda mu ttaka, naye fa idha sawaituhu, kasamala okumwenkanyankanya, yani ne mutonda najjula bulungi. Naam, nga bwe twalaba nti ekigambo istiwa bwe kijja nga tekiriko harfu jar ez'oluvannyuma lwakyo kitegeeza kujjula. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, bwe mmala okumutonda, naam, ne mwenkanyankanya bulungi, ne sikomaawo nembeera nga mufuyeemu omwoyo, mubeere nga muvunnamira ekitonde ekyo kyentonze Adamu alayhi salatu wassalam. Naam. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Malaika zateeka mu nkola ensonga eyo. Malaika zateeka mu nkola ensonga eyo. Allah bwe yamala okufuwa omwoyo mu Adamu alayhi salatu wassalam, zateeka mu nkola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyaziragira. Naam. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Okujjako muzeeyi Ibulisu la'natullahi alayhi yeyeekuza ne yeekuluntaza n'agaana okubeera nga avunnamira Adamu alayhi salatu wassalam. Twagamba nti nno Ibulisu tiyali malayika nga bwe twakira mu surati Al-Kahf, kana minal jinni fafasaqa an amri jinni, nilibeera nga lyewaggula ku kiragiro ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza Ibulisu, kiki ekiganye okuvunnamira ekitonde kyentonze n'emikono gyange?
yani alaga Ibulisu sharafu y'ekitonde ekyo. Okijjeewo okubeera nga weekuliza ku kitonde kyentonze n'emikono gyange nenkulagira okivunnamire. Astakbart, okyekulizaako awamu n'ekyo nga Allah amaze okulaga enkizo yaakyo kogwe. Am kunta minal aalin, oba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwosazaako n'okwekulizaako. Naam. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Ibulisu ebigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyagibuuza ebyali bimala okugiraga ensobi ennene gyeguddemu, munnange tebiina kyebyagikyusaako, wabula yagenda maaso n'okweraga nti nno yo yankizo era yakitalo ku Adamu alayhi salatu wassalam. Negamba nti khalaqtani min naari, wantonda mu muliro, wa khalaqtahu min tin, oyo mutonze mu ttaka, ondagira otya okumuvunnamira awamu n'ekyo nga nze ndi wa waggulu ku ye. Waliyadhu billah. Naam. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Owekitiibwa Allah n'agamba Ibulisu eyo n'agiramulako adh-dhull was-saghar, n'agiramulako obunyoomofu obw'ekika ekyawaggulu, n'agigamba ebeere ng'eva mu ranks ez'ekitiibwa, eva mu bitiibwa byebaddemu mu kubeera nti ebadde ewangaala n'ez'emalayika, era ng'ebalibwa kitonde kya kitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agikakkanya, n'aginyoomoola, n'agifuula ekitonde ekikyayibwa buli mwoyo omukkiriza, ekikyayibwa buli mwoyo omukkiriza. Fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmi ddin. Era Allah n'agirangirirako okubeera nti efulumiziddwa mu kusaasira kwe nga bwetyo bwegenda okubeera okutuuka ku lunaku lw'enkomerero, ekitegeeza nti kitonde kya muliro ekitagenda kuguwona. Naam. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Ibulisu yali eyagala okubeera nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agirekawo ebbanga lyonna. Lwaki eyagala okubeera ng'esigalawo ebbanga lyonna? Ensonga ogenda gitegeera mu ayat ezijja mu maaso. Ne kye twetaagawo wano nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala agirekewo okutuuka ku lunaku abantu lwe bagenda okuzuukira. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agigamba ogenda kulindiikirizibwa, ogenda kulekebwawo, naye si kutuuka ku lunaku lw'oyagala, wabula ila yawmil waqti al ma'lum, okutuuka ku lunaku olumanyifu obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Omuntu ayinza okwebuuza nti olunaku lw'okufiibwamu eŋŋombe si lunaku lw'enkomerero? Naam, wakati w'eŋŋombe ebbiri waliwo ekiseera kiwanvu ddala. Naam, abantu bagenda okubeera nga bazuukizibwa okuva mu ki? Okuva mu ntaana zaabwe. Eŋŋombe esooka ya sa'iq, yakuzikiriza buli kitonde kyonna. Wa nufikha fi ssuri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah. Eŋŋombe esooka efuyibwemu, byonna ebadde ku nsi nga ne Ibulisu mw'ogitwalidde bibeere nga bizikirira. Kitegereka bulungi. Thumma nufikha fihi ukhra, oluvannyuma lw'ekiseera Allah yekka yakimanyi. Kitegereka bulungi. Alagire eŋŋombe endala efuyibwemu nga eŋŋombe yegenda okuzza obulamu mu bitonde byonna. Qala fa bi'izzatika, kakati kawenkene ono yeewera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Ibulisu fa bi'izzatika, ndayira ekitiibwa kyo. Naam, la ughwiyannahum ajma'in, nga bw'okkiriza okundekawo ekiseera ekiwanvu ekyo kyonna. Naam, la ughwiyannahum ajma'in, bonna ngenda kubabuza. Illa ibadaka minhumul, okujjako abaddu bo abatono abagenda okubeera nga obulamu bwabwe babumala
basinzo wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba ibadullah al-mukhlasina be baliwa Allah yabogerako mu ayati ezenjawulo era nga asonga ku istithna eno. Naam, istithna eriwa Iblisu yagamba nti la ughwiyannahum ajma'in, bonna ngenda kubabuza. Iblisu yennyini nemanya nti si buli muntu agenda jigondera agenda jiwuliriza. Negamba nti illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Naam, okujjako abaddubo abo ab'enkizo abagenda okutambulira ku biragiro byo, abagenda okufayo ku ddiini yo wahakadha. Kati Allah abaddu bano yabogerako mu aya endala n'ekitendo ekikulu, ng'ekitendo ekyo kye kiraga lwaki bagenda kuona Iblisu. Allah gamba nti inna ibadi laysa laka alayhim sultan, mazima abaddu bange bo tobalinaako busobozi. Naam, mu aya eno tulabanga Allah abaddu abo yabatina n'ekitendo kitya kimu, ubudiyya. Inna ibadi, mazima ddala abaddu bange, laysa laka alayhim sultan, tobalinaako buki busobozi. Kitendo ki? Ubudiyya kyeki? Be baddu ababeera ku duniya kuno nga beewulira balina mukama waabwe, ababanja okubeera nga bamugondera, ababanja okubeera nga bamusinza. Biba ibadullah tabaraka wa ta'ala. Allah yabogerako naam mu Surat al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Naam, nayogera ebitendo byabwe otuuka Surat al-Furqan jekola etya jekoma. Naye nga abatenzi n'ekitendo kyatandikira ku wa ibadur rahman, abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati wano njagala wa makulu ag'ekitiibwa gawulize muganda wange ali eyo, nti okuwona kw'omuntu kuli ku ubudiyya. Okuwona kw'omuntu kuli ku ubudiyya, kuli ku kwewulira buddu. Omuntu gyakoma okwewulira obuddu, gyakoma okweyongerayo mu kuwona n'obuwanguzi. Omuntu gyakoma obuteewulira buddu, gyakoma okusemberera okuki okuzikirira. Omuntu gyakoma obuteewulira buddu, gyakoma okusemberera okuki okuzikirira. Wano wakulu nnyo ka mpawewe obudakiika. Naam, ubudiyya twakitegedde dda nti Allah yakikola mu bugenderevu bwe yatonda omwana Adamu nga la yatamalak, nga hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam twagirabe ya Anas ibn Malik nti Adamu nga akyali mujjana tannafiibwamu na mwoyo. Naam, nenga amaze okujjula obulungi Allah amulesaawo, ekiseera Allah yakimanyi. Yagezesa Ibulisu nga buli kaseera ejja bwe yeetooloola Adamu, bwe muva mu buli mpuyi, naam, bwe muyingira, bwe mwetegereza munda, naam, ekyo Allah n'akireka kibere bwe kityo. Naam, Ibulisu esobole okuwulira nti erina obusobozi ku muntu ono. Naam, era bino byonna byowulya byeri mu kwewera biva ku irimu eyo Allah gye yagikkiriza efune ku mwana Adamu nga tannafiibwamu na mwoyo. Kitegereka nga Nabbi bwe yagamba nti olwatunuulira Adamu negat laqad khuliqa khalqan la yatamalak, Adamu atondeddwa mu ntonda etasobola kwefuga. Imamu Nawawi yagamba nti inda al-ghadabi wa inda ash-shahwa, tasobola kwefuga mu kiseera ky'obusungu. Naam, yani sitaani mukozesa nnyo mu kiseera ky'obusungu, ne mukozesa ensobi nnyingi, ne mu kiseera nga alina kyayagala okutuukako. Alina obwagazi bw'alina ku nsonga yonna gyagala okutuukako. Kitegeka bulungi. Era awo ze madakhili za sheitaani ebbiri, mu ghadab ne shahwa. Ayagala maali, ayagala agifune buli ngeri yonna, ayagala mukyala, ayagala mwami, ayagala sente, ayagala bitiibwa, ayagala na wahakadha. Kitegeka bulungi. Kakati omuntu ono Allah yamutonda ne dhaafu eyo mu bugenderevu, Allah yamutonda n'obunafu obwo mu bugenderevu, asobole okubeera nga ali mahilla ibtila, abeere nga nekyaye esobola okugezesebwa. Naam, n'amutonderamu omutima
n'obwongo n'ebyo byetugenda okulaba mu byokulwanyisa Allah tugenda bira mu maaso Allah ebyokulwanyisa byawani byawo omwana Adamu ebimutaasako Ibuliisu al-la'in ate mu ngeri yemu ng'emutondeddemu obunafu obw'okubeera nti Ibuliisu asobola okumuyingiramu n'emukola ku waswas n'emusula mu nsobi kitegereka naye Allah n'ateeka mu mwana Adamu al-ubudiyya obuddu buno omuntu yenna abwembuleesinga n'abukkiriza n'abwaniriza n'abubeera aba afunye ekyokulwanyisa namuzisa kyalwanyisa nakyo Ibuliisu kyalwanyisa nakyo ani Ibuliisu n'agiwangulira ddala ate omuntu yenna agayaalirira ekyokulwanyisa kino namuzisa ekyokubeera omuddu wa Allah tabaraka wa ta'ala Ibuliisu emumenya nga omunjogere egamba nti emenya mu jjenje kalu kankulaga obukulu bwa ekyokulwanyisa kino kiyamba omuntu mu mbeera zino wammanga embeera esooka kyekireetera omuntu okugondera Allah subhanahu wa ta'ala gyakoma okuwulira nti Allah mukama we ye mufuzi we ye mulabirizi we omuntu gyakoma okwewulira nga laysa lahu hawla wala quwwa illa billah tayina konna kasobola kukyuka mu bulamu bwe ku saidi ennungi n'embi okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakakkiriza kabeere omuntu gyakoma okwewulira nga okuva ku ntandikwaye okutuuka ku nkomerero ye wa Allah teyeemanyi bwafaanana munda songa yeye yennyini sozi takubanga liiso kataago ke n'akakubako eriiso akuba enduulu akake sekasozi wali okalabyeko nga wakalabyeko tukuba enduulu tetukuwoyawoya tetukuŋŋanya bukuŋŋanya wano ye bangi abaali badde ofunye chance ekalabako tibagifuna kubanga babeera bamaze okuripootinga si bwe kiri emmotoka yagize ebyenda ne bidda kungulu ebyolo byonna ne bidda kungulu yali badde akalabirako nga amaze okukola ki okuripootinga abange mukimanyi nti twemanyi mukimanyi nti emmere entuteekayo obuteesi bwe buuka wano neyingira ku mumiro olwo nga tuweddeyo byonna ebiddirira kwe tuddamu kubimanya okujjako weerabikirako nga tewali agala gitunulako oyo si ye muntu byonna ebiri awo omuntu akimanyi nti ani abivunaanyizibwako Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamanyi omusaayi guno gufankisholi gutambula gutya guvaawa gwekola gutya wanywedde mata musaayi mumyufu kati omuntu n'abeera nga yeewulira obunafu n'obukendeevu omutima gwe ne gujjulamu ubudiyya okwewulira nti muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala mwetaavu eri Allah ayimiridde okulwa Allah n'amutabuti tarafata aini olutemya lw'eriiso abazikiridde mungoberera ekyo gye kikoma okugulumira obudiyya eyo gyekoma okugulumira mu mutima obuddu obwo gye bukoma okugulumira mu bulamu bw'omuntu gye bukoma okumusindika obutajeemera Allah force bwejja ng'emugamba kola kino ng'ajjukira Allah ng'obwongo buddayo nga yagamba ate nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalaam innahu rabbi ahsana mathwaaya mukama wange eyandeetanga ndi muddu nanteeka mu nnyumba eno nanongooseza nandabirira nandiisa nampa okusula nanyambaza nakola atya mukyala we yuuno aŋŋamba neegatte naye kalla wa haasha siyinza kukikola Yusufu akikola ku muntu munne alaba nti buli azaamanya bunene eri muntu munne golowooza yalina bwenkanya ki wakati we n'omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala gwamanyi nti ye mukama wa mukama woono kitegereka bulungi kakati omuddu lwagira bwati kituufu force emugamba Ibuliisi mugate lengera ensonga eno laba ekintu kino kola kino gine bweti lumba kino kiri eyo force mweri era Ibuliisi mweyalayirira era bajja kusobola kati Allah n'ateeka muntu ono ubudiyya okwebuuliro ga nedda mukama wange naamuddawa Allah bwanyiigira
qul afaghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Naam, abange atali Allah gwe mundagira nsinze. Naam, abange mwe ababuyabuya ayyuhal jahilun, mungamba nsamire mu bufunza alinga ngabaga nti Allah bwanyigira muyinza kungasa kimmwe, singa Allah nta nzirawa. Naam, otuzzi twokunya Allah singa atusiba, singa omuka bwenzisa Allah agusiba, singa omusayi Allah bwemize kulekerawo kutambula, singa Allah nzijako saiti eraba mu jiiso lyange, singa Allah ajjawo audibility eri muki mu matu gange, singa Allah ajja test mu lulimi lwange, singa Allah yani muli babuyabuya mungamba nsamire, mungamba nyalula abalongo, mungamba ngeme enkuba, mungamba ge makulu agali mugundi. Qul afaghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Naam, ayati nyingi eziri mu Qur'an, naam, ezitulaga ubudiyya eyo ng'egaana omuntu okusinza ekitali Allah, okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kimu, ubudiyya egaana omuntu okujemera Allah. Ekyokubiri, ubudiyya esindika omuntu okusinza Allah. Naam, olaba omupakasi yeetaladde asale essubi agala lwaki gundi ndati mukama wange yaŋŋambye nsale ki olusuku ayagala nkomyewo nga lubikke. Naam, lwaki mukama yagenze Dubai talinawo. Naam, naye ayagala asanga yamuwa ekyokulya, yamusuza, yakola bino mu bintu bya duniya. Kakati lwaki andekera ekiragiro n'asanga nga sinnakikola ekyo omukkiriza kyaba nakyo mu kifuba? Lwaki Allah andagira okusaala nandaba nga sisadde? Kiki kye neesigudde okuba nti ndi wano ntudde nga abasiraamu bagenzi basaane bakomawo nga nze ndi wano ntudde? Obwo bwakagugube neesigudde ki? Kitegereka? Ekyo kyekyokubiri. Ekyokusatu, tukyali ku ubudiyya, silaha ekyokulwanyisa ekinene namuzisa omuntu kyalwanyisa nakyo Ibulisu. Naam, kwe kubeera nti Ibulisu bwekwata omuntu nemukuba ekigo nemukozesa ezambi. Naam, era ubudiyya ngejja speed emusudde mu zambi, ayina kyakoze Allah kyatayagala. Naam, era ubudiyya ng'ekomawo speed ng'erectifying embeera. Olumanya nti agudde mu zambi bw'ati aluma amannyo, aluma amannyo naga kikino kyenkoze. Naam, okwo okwejjusa ne kumuleka mu maaso ga Allah wallahi ng'alinga atakoze zambi eryo, kubanga ezambi Allah yali mugaana lwa nsonga, yali mugaana lwa kubeera muddu we. Kati obuddu omuddu ono bwa busigaddewo bulungi nnyo n'okubulumi buno bwe yeetisse mu kifuba olw'ezambi lyaguddemu. Kiteeka bulungi? Nabbi kyavaga nti annadam tawba, okwejjusa kubeera kwenenya, wataibu minadhamb kaman la dhamba lahu. Kitegeese bulungi? Yenenya ezambi abanga atakola ki? Atalikolangako. Kitegereka? Era wano wajja ensonga abasiraamu batera okubuuza, n'abuuza ekibuuzo seeka, nyina ezambi ndigwamu, bwe nenenya bwe ndiddamu bwe ndigwamu, bwe nenenya bwe ndiddamu bwe ndigwamu, bwe nenenya bwe nenenya ansa eryemu. Naam, tolekeraawo kwenenya, tolekeraawo kola ki? Kwenenya. Gwe buli lw'oligwamu wenenye. Waliwo akazeeyi akacaafu akakolimira akajja tokalaba ne kagamba naye ggwe tokwatibwa nsonyi, tolaba nti ggwe oli mu kwenya Katonda. Eggulo gwe weenenyeza n'olwaleero mboneka kuba akakule. Naam, oli mu kuzannyisa Katonda ggwe bwe weenenya bwogera bwonenya bwogolo. Naam, soko obireke omalirize bwona weenenyo tawbeji.
emu wabadda imira ku sofa esooka kamugamba nti beera ku y'omunana okulaga obweto aywa kakati lindako osooka omala okumalayo byonna wakati kikutawanya buvubuka osooka ogere bw'olaba eringo byonna bikola omwomale bw'olaba eringo naatera okukaddiwa awo okole tawuba omulundi gumu obiveeko nam okiviimu kakati malakul mauti ngejjange kusanga mu buvubuka ng'ekutwala ku ibada kwennyini emugamba era gwe kennyini era oyingire mu masidi osaale tolaba nti kati webigasse naawuliranga obunafu mukutte naawuliranga okulaga obugonvu eri Allah nti munyomoofu kwe butajja na musala kati mbwaswadde nnyo ekyo ng'okyali awo sheekhi mbwejja ne kkuba oluuso sebo okulengedde jama ng'oli ku safa esooka oli ku layidi esooka oyiikiriza abazeeyi baasoze nga basoma Qur'ani Allahu akbar wabula bannange obutaba na nsonyi kibi sebo oli awo ku layini esooka abasajja baasoze basaala oli awo naye wootudde nabo muleka kuba akule ne kagenda kakati naawe n'owulira Allah ayinza okunyiigira okutuula ku lunyiriri lw'abasajja abalongoofu naam ne weesika n'odda ku layini eyayaawa ey'okubiri ne weesika n'odda emabega kumbe eddagala liri mu layini esooka waba kubawo layini esooka ekulembedde layini esooka gye waalibaddeko naam kubanga nabbi bw'ato bwe yatugamba innal hasanat yudhhibna sayyi'at mazima emirimu emirungi gye gijjawo emirimu emibi gwe buli wookola ensobi tofunamu ntengereze zonna zikola ibada balumba ibada immediately so kole tauba immediately otandikirawo wennyini nnyini tandika ekyokulabirako tandikirawo yino gambe nti subhanallah wa bihamdih subhanallahi alazim odingane ekigambo ekyo ndesi kyakulabirako kubanga nabbi yagati kalimatani bigambo bibiri khafifatani ala lisan biwefuko ki kulimi thaqilatani fil mizan bisomu ki bisto ku mizani habibatani ila arrahman Allah bikola ki abyagalanye subhanallah bihamdih subhanallahi alazim lirye zambi lyagenze ku kibatu kya mizani ekyaki ekyekono ekyebibi sibe kiri kakati kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan bigudde wano ku mizani biri mu kufuba okubalansinga mizani kibayita okujjawo amazambi innal hasanat yudhibna as-sayyi'at hadith ya Muadh ya Abi Dharr al-Ghifari Jundub bin Junada sibe kiri nabigati wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha bobanga okoze zambi yangu mangu oligoberezeeko omulimu omulungi gulisangulewo kitegereka idhan tulwanyisa shaytaani eyo n'okubeera nga buli we tukwa mu nsobi nga twanguwa nga tulongoosa mu nnongoosa bbiri ennongoosa esooka ya tawuba eyo tokoowa muganda wange kugiddiŋŋana ne bw'obeera buli wookola ezambi gwe ddiŋŋana tawuba seeka siri mu kwenya Allah oli mu kumusinza kwennyini Allah yakuteerawo tawuba kujjawo kiri kitegereka bulungi wabula tawuba erina obukwakulizo bwayo bwokka bwe bukubanjibwa oli w'amazima era oli mumalirivu mu kwenenya wano owulira nti sigenda kuddamu kugwa mu nsobi eno nti ye eyo tawuba ntuufu ekyobadde oguddemu kikoze eki ezambi lyobaddeko likoze eki ligenze ne tawuba eyo eyaki ey'amazima ekyokubiri goberezako omulimu omulungi obeere nga tawuba esoose nekwejjeereza nam ejjeewo ensobi eri osonyiddwa ate omulimu omulungi gwongedde okubeera nga gujjirawo ddala ensonga eyo kitegerekesa bulungi eyo nsonga nkulu nnyo omusiraamu okubeera nga agitegeera Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a mu kitabo kye ekiyitibwa al-imanu al-awsat ekitabo ekyali kisharaha hadithi ya Jibrilu
empanvu eya Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu omuli maratibu z'eddiini emmeka esatu al-Islam wal iman wal ihsan. Naam, kitabu kiyitibwa al-imanu al-awsat. Yayogera Ibn Taymiyyah n'anakala omu ku baulama ku balongofu abaatukulembera yabuuzibwa ekibuuzo. Musajja mbuuza n'amugamba nti ya imaamu ngwa mazambi. N'amugamba tub weenenye. N'amugamba ya imaamu nziramu nenga gwamu. Naga tub weenenye. N'agamba nti ila mata nenenye mpaka ddi. Naga ila an tuhzina shaytaana. Okutuusa lwona malirako ddala sitaani emirembe nekuta. Kubanga sitaani bwejja gy'oli eyagala kusuula mu nsobi. Kiringa nga bw'obeera olwana n'akasajja. Buli kyokakosa okakubye engwala bwekasituka. Bw'okakuba engwala bwekasituka. Bw'okakulenga maama tokavaako. Totuuka n'okavaako. Otuuka n'okavaako. Si bwe kiri? Buli wookakuba engwala nga kasituka. Onaabeera kwako 20, 50. Otuuka n'okakola otya? Okatuuka n'okareganika na kasajja tekajja kusoboka. Si bwe kiri? Kyategeeza omumanyi ono ila an tuhzina shaytaan. Sitaani buli lweraba nti buli lwekusuula mu zambi weeyongera kusituka madaala. Naam, teeka ebirowoozo ku makulu gano. Sitaani buli lweraba nti buli lwekusuula mu zambi weeyongera kusituka maki? Madaala ng'ekuta. Wagudde mu zambi limu likumazeeko emirembe, okoze tawuba, gw'okoze emirimu emirungi olw'ezambi olyokoze. Ekigendererwa kya sitaani mu kusula mu zambi kusembezaayo wala ne Allah. Naam, saate buli kusula mu zambi era oyongera kusemberera ani? Allah. Egenda okulaba nga yeefiirwa ng'ekuvaako. Kitegerese bulungi? Eyo nno faida nkulu nnyo bannange tugitegeere. Naam, Sheikh Ali obadde olina ky'ogamba. Seeka faida yange ebadde egenda wali wennyini nti mulimu ate baganda baffe abakigayaalirira ye n'akitwala ng'ekyokukozesa yaani ng'agamba nti nno bwe bamugambako nti gundi Ashirafu bamugamba gundi musiraamu muganda wange tokola ekyo naga nze kankikole nja kukikola kati male nkole bwenti nja kukikola nga nenenya yaani ng'akozesa omulyango ogwa tawuba nti emiryango miggule ate nga kyeyambisa okwonoona. Ekyo kimanyiddwa bulungi. Twayogerako emabega nti waliwo n'abasooka okwenenya ne balyoka bakola ezambi. Naam, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe bannange. Naye kino kankyogere n'akubawo ejjano n'ageya n'ebirala bifaanana bannaye kugeya kubi era Mukama atusonyiwe. Naye n'akola ki? Waliwo ababba waliwo ababba nga bebeenenya. Naam, obwavu gye bunaatukomya era ne Allah bw'ataatusonyiwe nga bw'ayoola engato z'abantu abazze ku muzikiti. Obwavu gye bunaatukomya era Allah bw'ataatusonyiwe bannange obwavu buno bujja kutusuula ne mu bukafiiri nga bwakuŋŋanye nga tubateekamu kaveera. Okitegedde? Era abagamba nti obwavu bulirana bwa bukafiiri baabiraba. Wahakadha nedda munnange. Ekiri wano oyo era afaanaganako bw'atyo Sheikh Ali oyo tatwalibwa serious era si bwe tuli mu kwogera naye. Oyo agwa mu zambi nga kandigwemu nkole ntya? Kandigwemu nenenye. Wabula omusiraamu bw'agwa mu zambi bw'agwa mu ki? Nga yeenenya. Bw'agwa mu zambi nga yeenenya. So si kuligwamu nga yeeteeseteese aligwemu akola atya? Yeenenye. Naam, Sheikh Abdul Fattah wadde olina ky'ogamba ssebo. Wakyogedde? Sheikh onzijukiza olwo muganda wange omu gwe nasanga e Kampala awo musajja musuubuzi nga Allah amuwaddeko kasente ne mutegeeza emirimu ebiri omujjukiza omwali okuwa zaka n'ogendako ku nnyumba yaani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ku nsonga y'okugenda ku nnyumba y'owekitiibwa Allah yaŋŋamba nkyali muvubuka kyekintwala ku Kaaba ng'okimanyi nkyali muki muvubuka makulu kino ekyovugwa kyayisaawo akyalina
ebyonoono ebyokukola alaba weebiri. Kati embeera eyo nnyingi mu bavubuka nga balowooza nti hijja y'abasajja bakulu bakadde, nti kati bwe ngenda ku hijja nga ndi muvubuka, bwe nnaavaayo nga bamaze okunjozaako ate nziremu needibage. Ye point gye mbadde njaloyisaawo insha. Awo wenyini abamu ne bagamba nti sigenda kola hijja nga nkyali muvubuka, kamale kugendera ddala nga kati nkooye eduniya, yani nga kati sikyali mu bino, ndyoke nkole hijja nga nkuze nayo n'agirindiriza. Oyo tumugamba nti ali butereevu mu nsero ya sheitaani afaanaganako bw'atyo. Era ekyo sitaani kyenyini kyeyeeyama tugenda kiraba mu maaso. Wala udillannahum wala umanniyannahum mu surati Nisa. Naam, wala umanniyannahum, ngenda kubateekamu amaani, nja kubateekamu essuubi eppanvu, nja kubatebenkeza ku mazambi. Naam, nja kubalaga nti balina obufulumire eyo mu maaso, nja kubalaga omusajja alinnye emmotoka zina accident zimulaba zigwawo emisana n'ekiro, emisana n'ekiro, n'alinnye emmotoka bali n'asanga na accident Buwama, n'asanga accident egindi, agenda luddawa, agenda Lyantonde gye bamulagiridde omusamize. Naye agamba guno gwe gusembayo, diru bweyitamu bwetayitamu nga nva ku by'okusamira. Abamulwera awo agenda, aba ali awo omulwera akola ki? Agenda tavaawo. Ekawungeezi n'abeera mu abo abantu be balaba gataliiko nfuufu. Naam, ng'awunzise mu kafiiri naye ng'abadde n'enniya eva ku bintu ebyo. Guno gwe gusembayo, guno gwekola gutya? Gwe gusembayo. Ne kaŋŋende eddiiro no bweyitamu, bwetayitamu abadde agenda mu shiriki, waliyadhu billah. N'olwekyo bannange tubeere beegendereza nnyo eyabo abagamba nti nze kansooke ŋŋende mali nkyali muvubuka, nkyali muvubuka bwe nagenda e Makka, ate e Makka kweyozaako mazambi, ate nkomewo atengere. Ekyo sitaani kyeyali yagalira ddala mu bantu. Wala umanniyannahum, bino ebyeyamiri mu maaso gaani ga Allah subhanahu, tugenda bira mu kifo kyabyo. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.